message eno nsaba egende eri Abaganda yonna gye muli abali wano n'abali ebweru w'eggwanga. Olunaku olw'eggulo Ssaabasajja Kabaka yajaguzza amatikkira ag'omulundi ogwasatu. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde n'eggwanga lya Uganda n'abakulembeze bonna okutwaliza awamu. Era Ssaabasajja Kabaka yasiimye embaka bwe n'asaba Federo n'akuutira bingi Abaganda. Ekyo nno kirungi era kizzaamu amaanyi. Ssaabasajja Kabaka afuba okulaba nga abantu be bali bulungi era nga nti Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega, ekitegeeza okukola kirungi n'okubeera n'ekyokulya n'ekyokunywa. Kakati wano bwe buzibu eri Abaganda naddala omulembe omuto oba oli awo n'abantu abakulu. Badde nsaba mbayigirize ennono y'okusiima, kubanga ne bwe mba nakutusa amagulu nga ndi ku kitanda bampanise, oba nga nafiiriddwa omukyala wange mu accident, oba nga yafiiridde mu lutalo lw'abakyala n'omwana, bwe mba ngenda mu maaso ga Katonda nsooka kumwebaza nti ayi Mukama weebale olw'ebyo ebyantuuseeko kubanga gwe wageze, n'olyoka omusindira ennaku yo n'ebirala ebiringa ebyo. Nawe ekito bwe kiri bwe tuba twogera eri bantu bannaffe nga gavumenti n'abalala, first of all tusooke tusiimengako, kubanga ebirundi mingi bwe mpulira Abaganda boogera abamu tebalina kalungi ke basiima Katonda ku lwa gavumenti ya Museveni, kuba Katonda yateekawo gavumenti era yeebeerawo nti Obote yamuganya n'afuga Uganda emirundi egi, n'aganya Binaayiso ofuga Uganda emyezi 2, ate Amini n'amuganya ofuga emyaka 9 oba 8. Ekyo Katonda yakikola. Bw'otakikkiriza oba weesudde embuzibu. Tusooke tukkirize nakuba tunyigiriziddwa. Waliwo akalungi akatono akabaddewo, kubanga ne beeno okubeera ku Namuno emyaka 30 nga tebamuwaŋŋangusizza, tebakubeera ubiri bomola, mukola enkuuka ne mukola ebitoobero, CBS weeri, BBS weeri, ebitongole by'Obwakabaka, Buganda Land Board n'ebirala. Ekyo nno wadde gavumenti mbi naye osooka nga nti munne weebale olw'akatono kano akakoze katya. Naye ekyo bangi temukikola. Ekyokubiri, mbadde mbasaba muve ku defensive. Buli lw'obeera n'omwana ewaka, Samisa Kisemakula kojja wange omulungi, nja kusabira owuliriza ebigambo bino. Buli lw'obeera n'omwana ewaka ng'aloopaloopa, dadi bankubye, dadi onansunye, dadi onannumye, dadi onanzyeko akantu kange, nga waliwo abaana nga 8 ewaka oba 10, nga lwo omwana aloopaloopa, omwana obamuga ne naawe sirikako. Mwe buli gavumenti mbi, mwe buli muntu abawalana. Lwaki Buganda erowooza nti buli muntu agiwalana? Lwaki Buganda eba eyagala okulowooza nti buli muntu ajja giteekako attention nnene nnyo? Okwo nno kwe bayita okwekuza. Ekimu ku kyago bya Setaani mu ggulu n'asuulibwa wansi mu kinnya, kwekuza. Yayagala ayimuke okusinga bonna ab'omu ggulu. Ekyo nno n'alowooleza namu nti asobola otwala entebe ya Katonda. Bambi n'akubwa n'amera n'omukira n'agwa. Katonda ffenna yatukulembera era yassaawo abakulembeze ababi n'abaki okuyigiriza empisa, okukangavvula n'okukola emirimu gye nga Katonda. Kati mu mbeera eyo bwe tulabawo bannaffe bo buli kaseera nga baba n'ekyokwemulugunya, baba n'ekyokukaaba, buli lw'ogamba Omuganda nti lwaki temwagala kukola ettaka Museveni yalitunda, nti ne bannekido tebaatuwa Federo era Buganda gye banyigiriza. Maama wange yaŋŋamba bw'ati nti Tobbi, okuva ku mulembe gw'okwefuga Buganda yenyigirizibwa, kubanga bino byolaba, kuba ne Katikkiro Mayiga baamukyawa, abantu bangi bakyawa Katikkiro Mayiga. Ekitegeeza nti buli muntu avaayo okulambika Buganda oyo mubi. Ben Kiwanuka y'omu ku bakatikkiro ba Buganda abakyayibwa. Be bamu ku bantu abayimuka mu Buganda, abandi badde ne Ben yatuuka okufa n'afa bubi, naye ng'akyayiddwa abantu be,
nga kyali ayogera kituufu yagamba kabaka ave mbyobufuzi bajja kumuvuma bajja muwemula abaganda ne bagandi Ben avumye kabaka ne bamuwemula ne bamukyawa Ben Kiwanuka n'avuma bubi nnyo bye yayogera waayita ebbanga ttono kabaka ne bamuwamba ne bakuba olubiri ne balusuula ku ttaka Museveni yakomezaawo Bwakabaka Obote n'abeera mubi nnyo yali mukwano gwa Buganda Ben Kiwanuka yali mubi yavuma kabaka Obote yatta kabaka Museveni mubi nnyo Amini yatayagala Bwakabaka yatta Abaganda gundi banange naye gwe mwe mulowooza buli muntu yenna mulabe wa Buganda mwe temulina byakweterezanga mwe kubanga buli woyogera ku nsobi ya Buganda oba anything ng'oli awanika omukono nedda omuganda takola atyo era waliwo n'endowooza bagamba mu mayiga mu Tanzania lwaki kasitowula nga boogera ebyo kitegeeza oyogedde ku nsonga ya Buganda entuufu oyo mu Tanzania oyo Museveni yamusindika kakati tudde ku kyettaka njagala obbagumya gavumenti ya Museveni babbyeko ettaka ne lwaki mulina okuguma otasobola kubbako ttaka abayindi bwe baagobwa muno mu Uganda Amini yabagoba bbira mupango ebintu byabaddira mu mateeka kubanga balina records they came back ne bafuna ebintu byabwe ekiri ku record ba Asians abaagobwa bafuna ebintu byabwe babigobako ne babiza Museveni yabayita ne babigobako ebisinga ne bibaddizibwa mu ngalo zaabwe ekyokubiri omuntu bwakubbako ettaka mulembe gwa Museveni maapu ya Uganda ebungereza gyeri ne maapu ya Uganda eri origino ebaddewo ebbanga kyangu okuddayo n'okireyiminga ettaka yalyo bw'aba oli yalitwala mu Mancholo naye ate wadde ababbyeko ettaka ate temwetundira nze awo wali obuzibu ne maama wange agamba Tobi nze nakijoba naye Abaganda bagamba nti Museveni ababbyeko ettaka kituufu era abaavuwazza n'agamba naye wane Sembabule bwe tubeera tunuulira ebyalo 5 olaba abavubuka baako bavubuka Baganda bavubuka baawano tebabuusabuusibwa kitaabwe n'afa n'abagabanyiza buli omu yiika 2 tayongeddeeko atunze ntunze n'awassa ogenda ewaffe Sembabule nze gye nkulidde ne Masaka n'oyita mu butawuni essaawa ezi ng'abavubuka batudde bali ku byalo ko bazaalibwa bw'otandika okubaako bye weekolera nga bakutuga nga bakutta nga bakubbako booda nga bagamba Museveni mubi ewaffe tulina bakojja Mukama bawadde kasente baawa abaana b'ewaffe emirimu ne boonoona ebyuma by'emmwanyi n'ebyakasooli ne babitikkanga bwe baabaga batwala obuwunga e Rwanda nga bongeramu obwabwe abantu bano banoga vanira omuto bwagwe ebbeeyi nti Museveni ewaffe abantu banoga emmwanyi ento ne bazitwala ku byuma nga nto ne bagaba Museveni naye Obote yali mubi Ben Kiwanuka yali mubi Amini yali mubi Mayega mubi Dr. T mubi Museveni mubi Munyarwanda ababbyeko ettaka kamba buuzi mu ettaka temwabbalidde Buganda yalina amasaza amale 18 oba 16 yagajjawa kitegeeza nayo yabba mabbe kati Bayibuli egaba obba naawe nga bakola ki nga bakubba no yabbye ne nga bamubba kati ettaka lijja genda libbiwa bwe lityo paka kuba nammwe mwakola ki amasaza ga Buganda gaalimu abantu baago ne battibwa oba ne bagobebwamu lwampaka oba ne bakakibwa okufuuka Abaganda era olwaliro bw'okaaya n'ennyo nga bw'oli Omuganda n'okuba gwe Ssemakalu tujja kwewuunya wavaawa kubanga ojja kgenda okunoonyereza emabega oluusi temulina Baganda naye nga bakerera bagamba nti gw'oli Buganda n'okaaya na nnyo nga nti ffe tuli basajja Baganda naye nga bw'oli awo mwabbawo obubbi mu ntalo za Buganda ne Bunyoro oba mu ntalo za Buganda Nankole oba n'Abakooki kakati tuve ku defensive buli kaseera era ffe Abaganda era banange era ffe batubbi era omusajja badde buli omu mubi buli ayogera amazima temumwagala Mayega bw'abaga nti Museveni yamusindika kakati waliwo ensonga gye njagala okusembyayo y'ensonga y'Oluswayiri nze ndudde ku social media tulina marathon y'Oluswayiri ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'Ekkumi buli lwoteekayo posta y'Oluswayiri abantu 10 bajja kujja bagikomentingeko abantu 6 ebyaddala bajja kuba Baganda kati era tulina obuzibu nti olaga okakasizawo nti Baganda kubanga ye Omuganda takkiriza
nti akola ensobi. Enkoko embi eba nnyolo, ennungi eba nganda. Ennaanansi etawooma eba nnyolo, eba nkiga, ewooma eba nganda. Omuntu avuba abantu oyo si muganda, atabavuma ye muganda. Ne waliwo abaganda bavuma abantu. Era bw'oteekayo positi nti bane tulina emisinde gy'Oluswayiri, wajja kujja abantu bawano mu sentro nga 6 bakuvume. Oyagala kusaanyawo Oluganda, oyagala kukola ki? Baganda bange, mwejjeemu emize. Gy'omukulu bamuyita Oweekitiibwa Israel Mayengo, bamukyaza ku Radio Simba ku mawulire ga zaali ssaawa 3. Ne bamubuuza ku by'obufuzi bya Uganda. N'agamba nti obuzibu tulina obumu ku buzibu be bantu naddala ab'opposition ebibiina by'obufuzi okuwakanya enteekateeka za gavumenti n'ennungi, oba okuwakanya omuntu yenna ekintu kyavuddeyo kasita balaba nti kigenda kubajjako kulediti yaabwe, kasita balaba nti bajja kufunirawo akaaganya ofuna obululu nga bajja bakikuba ne bakubiramu n'ebinaagasa abantu baabwe. Bwe tugamba nti tugenda kuyiga Oluswayiri baganda bange, tewali agenda kusaanyawo Oluganda kubanga Oluswayiri lukoze lutya. Ekyokubiri, ebintu byaffe bikoba wano tugamba nti tulina mirimu kubanga tetugaziye mu kumanya. Ate bwe tuleeta okumanya nga bannaffe bakukuba Oluganda lulungi nnyo, tosobola kwogera Luganda Congo, tosobola kwogera Luganda Rwanda, tosobola kwogera Luganda Burundi oba Tanzania. Kitegeeza abaana ba Buganda baba banaafuna emirimu gye bagenza balina okuyiga ennimi zaayo. Kubanga Omuganda Nakamya bw'afuna omulimu e Saudi Arabia kyemukakatako okuyiga Oluwalabu asobole okucommunicatinga n'Abawalabu. Bw'afuna omulimu Germany alina okuyiga Olujamani erutteeka. Nabwe kityo mu East Africa kitwetaagisa okuyiga ennimi ez'enjawulo, si Luswayiri lwokka. Buli muvubuka waali Omuganda n'atali yiga ennimi ez'enjawulo. Twewaddeyo okuyiga Oluswayiri. Ebyaliwo byaliwo, abakombozi batubba, batulwepinga, olulimi wababbi, ebyo tutuuke kati buno obudde tubiveeko. Tugende mu maaso. Atulekerawo kugamba nti buli ekizze kya Museveni kubanga Museveni agenda myaka 8. Museveni wagenda myaka 8 ekitegeeza takyaweza myaka 3 ku nsi. Kyokka ate ffe tukyaliko. Bw'onaafuna omulimu bajja kugamba mu East Africa omanye Ekiswahili nga tomanyi, ojja kalubiza kubanga baba abamu teboogera Luzungu. N'olwekyo tusapootinge ensonga ya Unajua Kiswahili. Tuyina marathon ennaku z'omwezi nga 8 ogw'Ekkumi mu Kampala. Tugenda kudduka okuwagira enteekateeka y'Oluswayiri. Mwenna abanaagula kits kuba ku 0763 9 83 706 obuukinge kits ez'amasomero bw'oba olina essomero lya primary, erya secondary oba university. Ebitongole bya gavumenti, ebitongole by'Obwakabaka, abantu ssekinnoomu, abantu ababeera ebweru, associations ez'enjawulo, tubasaba mujje mutwegatteko mu projekiti eno. Abantu abaagala okuwagira nti banenze njagala kuwagira mu ngeri y'enjawulo, oba buyambi bwa nsimbi, oba buyambi bw'abasomesa, oba buyambi bwa kifo okusomera, enteekateeka eno egenda kulaba nti Oluswayiri lubunyisibwa ate n'ennimi endala ne ziweebwa ekitiibwa. Tulekeraawo okuvubirira buli ekiba kizze, si buli ekijja nti kiba kibi, kubanga olwaleero ojja kwejjusa akaseera nga kayise ng'olina ky'otaayiga. N'olwekyo marathon y'Oluswayiri tugiwagire, tuwagire enteekateeka ya Je Unajua Kiswahili. Bino byonna tetubyogera kubanga obuzibu bubeerawo. Buli ayogera ku Buganda bwe gati omulabe wa Buganda. Nedda, Buganda tuyinza tutya okuba abalabe baayo nga mwe tukolera. Emirimu gyaffe mwe giri, mwe batuziika n'otuziika. Ebimu byo byakuwabula, ebiranga byakwetereza, si byakuwakanya oba kuvuba. Naye buli ayogera n'ayogera obulala nti oyo Munyarwanda, oyo Mukiga, oyo Katikkiro Mayiga, oyo engeri gy'ava Kalise, gy'ava Masaka, abo bakatikkiro abo Batanzania. Oyo Jeno Katumba amala abo Batanzania abo baziba, oyo si Muganda. Omuganda omutuufu ye tanaaba, teyeebaka, takola nsobi. So 0763 9 83 706 bw'obanga Mukama akuwadde ekisa ekisapootinga Unajua Kiswahili, ogenda kusapootinga mu kits, ogenda kubaako okuwabula kwonna kw'okola. Nze Dr. Tyamale, Mukama bankuumire.